zeeko nga tetunnasumulula ndongo abali eyo bategeere nti ekintu kiri mu ffogi mu kyetokota mu linnya lya Yesu. Tugatte engalo zaffe twanirize Musumba Kakoza n'omukyala batuwoozeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Baatukola obulungi obungi, bakoze amaanyi mangi eyo mutundu yeetokoterayo mu linnya lya Mukama. Hallelujah. Hallelujah. Muddemu amaanyi ng'abamaze okuwangula ekigenge. Njagala haleluya egwa ku mukolo ogufaananako bwe guti. Ngambye emizinga esatu. Hallelujah. Hallelujah. Ati ogusembayo njagala muka akajanja ebya Yesu tulumya sitaani teekamu akajanja n'akatinko weerabire gwe wazze naye weerabire oyo yimukako owuubeko n'okugula ogambe haleluya. Amina. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Ngulumiza Mukama Katonda olw'olunaku olwaleero. Katonda mpadde ekisa okuyimirirako mu maaso gammwe ne ttiimu gye ndi nayo. Neebaza nnyo taata wange Omusumba Joseph Buyungo ne maama Josephine. Mbaagala nnyo nnyo nnyo. Mummwe mulimu ekyenjawulo bakiyita essanyu. Babeera wabeerawo emirembe naki n'essanyu. Ekyo nno nkyegomba nnyo era nkiyaayaanira ddala. Neebaza nnyo maama wange Omusumba Justine Mugerwa olw'okutwagala. Mukama amukozesezza nnyo 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 gye tuli. Katonda ayina kye yamutikka ng'ayina okukimaliriza. Yeffe be mulaba mu maaso gammwe ate era akyatukoleramu ddala omulimu ogw'amaanyi. Ntuuse okulamusa kwange okuva eri obuweereza bwa UAE Christian Fellowship butuula mu ggwanga lya United Arab Emirates. Tulinayo ekkanisa 2 mu Dubai ne mu Abu Dhabi olw'ekisa kya Katonda. Nkimanyi kwe bali ku online nange tuuse okulamusa kwabwe ku online nkimanyi bamaze oddo babuuzaako. Bannange tubaagala nnyo. Mwebale nnyo okutuwa papa n'ajjako gye tuli okumala akaseera ako nga bwe yabagamba nti obudde obwo tatambula naye waaliwo Katonda eyamugamba soka otuukeyo kkoobeeko ky'okola era yatukola obulungi obutagambika nnyo nnyo nnyo. Masekati gange nyinako abaweereza ba Katonda be nnina wano nga asookera ddala ye PRO waffe ow'obuweereza omukyala Nakangu Aisha, administrator mu buweereza bwa UAE Christian Fellowship era ye PRO waffe akwasaganya ensonga zino ne ziri. Nja musaba abeebulizeekoko. Mukama yeebazibwe bannyawe ne basebo. Amannya nze Aisha Nakangu era nga ndi musanyufu okubeera mu kifo kino. Mu buweereza bwa UAE nkola nga PRO era nga musumba waayogedde okutuukirira ofiisi ezeeyo ez'enjawulo okulaba nga conference zaffe we tuba tuyisa abasumba baffe buli kimu kigenda bulungi. N'ekirala ndi musanyufu kubanga mu nnyumba eno nsanzeemu oji wange twasomera ku ssomero lyerimu mukyala Sharon Nagawa. Nkulamusizza nnyo. Yes, bye byange. Amiina. Kakati natambudde n'olubiriizi
wangi akyogedde aliwa bamunyongerere ka keeki bw'agambye oyo bandi badde bakumpeera bupiisa obwo agabula mundabire oyo. Neebaza Katonda olwa mukyala Kakooza, ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama ku lulwe, ankoze obulungi obutagambika, ankolamu omulimo mu ngeri ye, newaabannyiizizza era abaakoze mu nze mulimo, naye ng'okusinga asinga kunsanyusa nnyo nnyo nnyo. Tuli bafumbo ab'abaana abangi ennyo eddala ab'omwoyo n'ab'omubiri, era abaana baffe abo babatumiddeko nnyo nnyo ddala. Kamusabe ababuuzeeko mu ddoboozi lye yennyini. Haleluya. Twebaza Mukama era tugulumiza Katonda olw'akaseera kano. Twebaza Mukama olwa taata waffe Musumba Buyungo ne Mami Josephine Buyungo, era nga twebaza Katonda ate olwa maama waffe mami waffe Mami Justin ne Daddy Tom Mugerwa. Tuli basanyufu nnyo okuba nga tuli masekati gammwe, ate era tuli basanyufu okubeera nga Fogi mwewezezza emyaka 14. Si kitono, si kitono. Abaweereza ba Mukama ndowooza bo basobola okijulira nti si kyangu kubeera na buweereza. Mukama Katonda kutuma ddimu lino n'oweereza Mukama emyaka 14 bweddu. Si kyangu, ebisoomooza bingi, era nga Daddy bw'agambye nti alibibabuulira ne mu kuzimba bibaddemu. So buli wamu abaawo ebitaayiza, omulaba aba teyeebaka. So tugulumiza Katonda olw'emyaka gino egiwezeddwa. Nze babadde bannyanjudde naye kaziremu neeyanjule. Amannya nze Kakooza Prosi, era nga nze maama UAE. Mukama abampeere nnyo omukisa. Amiina. Kale tweyanziza nnyo olw'akaseera kano. Mukama abatukolera obulungi era ayongere ddala okututambuliza emyaka emirala mingi nnyo. Taata waffe amwongere emyaka mingi ddala nnyo ne maama wamu n'abaweereza bonna, ate naawe Katonda akuwangaaze mu linnya erya Kristo Yesu. Amiina. Haleluya. Kakeeki sinnalaba yakandeeterako wano kubanga nyinza okkawaana naye ng'ate sinnakola atya. Gamba munno nti bw'okaliddeko kali katya, kabadde katya. Ekitiibwa kya Mukama. Haleluya. Buli omu ojja kukola otya. Munzikirize mbadde njagala mukyala Buyungo